Kyaddaaki ku ssaawa nga ziyise mu 2 ez'ekiro, poliisi enyudde n'ejja emisanvu mu kkubo gye yabadde ezisse munnaNUB Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssomero Likayinju Secondary School e Fort Portal. Kyagulanyi okuyita mu kibuga Fort Portal wadde ng'ekibuga kyonna kyabadde nzikiza olw'amasannyalaze obutabeerako, babawagizi ku kkubo babaddeko nga bamulindiridde. Wabula abo babadde okumpi n'ekkubo, poliisi obwedde egenda ebagobaganya omubadde n'okubakuba kibooko. Ate ababadde wala n'ekkubo, bo Ttiyagaasi obwedda yalamula. Poliisi yawerekedde Kyagulanyi okutuuka ku woteeri ya Kenneth Inn mu kibuga Fort Portal gye yasuze. Bugenze okukya ng'ekibuga Fort Portal buli w'okuba eriiso abantu nga bateevunyanga munyeera. Enguudo ezisinga wano ziggaddwa ng'ebidduka tebikkirizibwa kuziyitamu. Okumpi ne woteeri ya Kyagulanyi we yasuze tewali muntu wa bulijjo abadde akkirizibwawo. Wano n'abalina zi bizinensi ez'enjawulo zibadde nzigale era nga teri mulimu gwonna gugenda mu maaso. Abantu obwedda balingizayo baggala amaduuka gaabwe nga n'abalala bali ku bizimbe waggulu okusobola okulaba ebigenda mu maaso. Mu kwogerako ne bannamawulire ku woteeri ya Kenneth Inn, Kyagulanyi ebyamutuusidwako abonenyeza akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama eyeefudde kyesirikidde ku bigenda mu maaso. Twabadde tulina campaigning e Bunyangabu no campaigning e Kabalole, naye nga bwe mwalabye oluguudo baalugadde ne tutasobola genda Kabalole campaigning, naye bwe batusibidde oluguudo twabadde tubuzaayo kilomita ntono nnyo nga twetaaga eddakiika nga 10 zokka okutuuka ku rally yaffe, era ng'abantu gye bali bajjudde batulinze. Ne poliisi n'eggala ekkubo yaligadde ku ssaawa 9 n'etukumira awo paka ku ssaawa 1:30 ez'ekiro. Ne basiba emmotoka zonna nga mwe muli ez'abaana abasoma, mwe muli ez'abasaabaze, mwe muli ez'abantu abakola bizinesi zaabwe abatwala ebyamaguzi mu bibuga n'okubijjayo, nga mwe muli za ambulance ez'abalwadde. Bakikola ogezaako okusiiga ekifaananyi, tebaagala ensi erabe obuwagizi bwe tuyina, kuba bamanyi bwe tuyita mu makubo abantu bayimirira esayidi ne sayidi w'ekkubo ne batuwuubira ekitamenya amateeka kuba tuli mu campaign. Ono yategeezezza nga abawagizi abamu bwe bakwatiddwa ate abalala ne bakubwa n'amasasi. Tibakutte bamemba baffe 7 n'abantu 2 ne babakuba amasasi era bali mu mbeera mbi. They have arrested 70 of our comrades and they've shot 2 of our comrades with live bullets and they are in critical condition. Abantu mu kibuga Fort Portal bavumiridde ebikolwa by'okwerinda bwe bakubye omukka ogubalagala n'amasasi mu bantu ebyatataganyizza emirimu gyabwe mu kitundu kino. Habwaki Museveni obyeizire kunu, habwaki to twamulekera yakola ebyo byakwenda, habwaki to takwenda tuikirize omuntu waitu owaitu tukwenda naito habwaki atatuleka naito tukiyegonza n'omuntu waitu tukaraba mu businge atali mu ruvuya atali mu bulikimu. Tubere twine kika kingi tumwetekanirize, tubere ntwegonza, tubere twena twetaga kumwoleka omuhimbo ngumana nuko gali abantu batoro nitwetaga change. But ekyakasare police amahe namanya ba security officers bona batutahiremu bakabona bona sabesize ya giving up. So they are also torturing Bobo and now are giving up. Abaki batatuleka bakaha abantu authority, abantu bakakoma. It is people's power. It is people's power. It is our choice. Museveni yobemkiro olukume rwenda kinana mukaga kulwanisa bwa dictator. Sazunu Museveni ayafoliki munwe dictator wenka takwetaga omuntu ndi amwesimbeho kurora nti omuntu arabaruge kwesimba akole kinawa agenda mwizo. So na abwe kati Museveni wana amanya kwesimba tukulo. Alekere kimu tumanya president nuwalo nuwagumiro kimu beitu ekikwenda kumanyisi hanga ngo Bobi Wine tali mulabe hali government Bobi Wine nawo muntu nk'abantu ababulikiro. Oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atandise okusimbula okwolekera ekyegegwa n'ekyenjojo, abantu mu kutya okungi bagenze beesowolayo mpolampola mu bikubo by'amaduuka gye babadde beekwese wakkiri bamuwuubireko. Wano n'abadde n'obukofira waabwe bwe bakwese nga bakye biyinza okuddirira babugyeyo ne babwambala bamwerekereko wakiri bamufulumya ekibuga naye era ab'ebyokwerinda tebabaganyizza.
Poliisi mu bitundu bya Rwenzori ng'eyita mu mwogezi waayo Vincent Chweisige ennyonnyodde ku mbeera y'abawaliriza okuggala amakubo Kyagulanyi ge yabadde alina okuyitamu. Politics tebazikolera mu kibuga wakati nga bwe twagambye CBD ne trading centers. But bwe tulaba nti wajja kubaawo abantu okukuŋŋaana. What you do as security or traffic, we shall block one route, mbadde magambe one way. Abantu mamulamu tebasobola kukola ng'olwa akavuyo. Bw'okkirizemu okuyita mu bantu abadde bayimiridde ku kkubo. Oli side me mutomera and he gets injured or he falls down or neemulinnyako. So twagasibye okuziyiza abantu okujja. Ono era awakanyizza eky'abantu abagambibwa okuba nga bakwatiddwa n'okkubwa amasasi. Wano ku Boma oba CPS Central, we don't have, tetulina abantu bebagamba 7 n'abantu bebakubye amasasi 2. Bwe baba gye bali bajje ku poliisi bareportinga omusango. Bw'abantu ate babalaba bajje ku poliisi, we are ready okunoonyereza. Kyagulanyi olwaleero akalulu akawenjereza ky'egeggwa ne ky'enjojo.